Mbaniriza nnyo mu programu yaffe eno Igokola mukasa nabe ntereddewo okugibatuusaako olunaku olwaleero. Mwenno njagala okubagamba nti olwaleero ntambulidde ku Kaleerwe eno era nga ndi mu katale. Akatale omanyi badde simanyi Kaleerwe bagenda bamutematemamu naye kano kendimu bakayita biva mu ntuuyo. Biva mu ntuuyo munda eno gye nsanze abatuuyana nga bakola emirimu egy'enjawulo era nga mu bo mulimu bensanze wano nga bali mu mulimu gwa binyeebwa. Njagala batusomese era omusomesa waffe olwaleero andi wano kumpi agenda okutunnyonnyola engeri gye basekulamu ebinyeebwa ate ey'omulembe oguliko kaakati. Ssebo nsanyuse okukulabako. Nango kusanga ssebo. Amanya bampita Kalyango Marvin yedirengo omuzzukulu Muteesa Asira. Nsanyuse okukulaba owengo. Neyanzeege nango basanga. Ntuze nno tunoonya muno naye wano we bali mwe babayita batya? Iffe kampuni yaffe tulina erinnya registered bagiyita Nyeebwa Enterprise Limited. Era yatandikibwawo nze mwennyini nnyiri ne negattibwako ne mukwano gwange awo ne tugatta wamu ne tukola kimulaba kati. Yes, kampuni gye yava kati ekisawa ginamaze omwaka gumu. Yes. Kakati njagala kutubulyamu wano mu Nyeebwa mukola ki? Wano mu Nyeebwa tukola buli product ya binyeebwa. Tukola ebinyeebwa ebinyige bino ebyemumanyi ebya buto. Tukola ebinyeebwa ebyekinu baba bataagala binyeebwa bya mashini tubisekwedera mu kinu kyaffe ekiganda. Tuba n'ebinyeebwa ebya peanut butter ye project yaffe gye tuli mu pushinga emaaso twagala kuwamba katale ka Uganda yonna mu peanut butter. Nga tonnaba kwagala kuwamba katale nga nkulaba ng'omwana omuto ennyo. Yes, ndi mwana muto. Lwaki otandikidde mu kutiisatiisa? Sitandikidde mu kutiisatiisa lwa nsonga ebirwa byange binene nnyo bisinga eby'omuntu omukulu wadde gye gino emyaka. Yes. Kakati twagala kutubulya ekisookera ddala ebinyeebwa mubijja wa mwe mbyerimira oba? Nedda mukama wange ebinyeebwa tubijja mu bitundu by'e Uganda eby'enjawulo era kisinzira ne sizoni yabyo. Waliwo ogenda mu sizoni kati tubijjamu ebusoga tubijja ebunyolo tubijja emubende. Bye binyeebwa ebisinga obulungi lwa nsonga byonna biba bimyufu bya red. Ndabye ebinyeebwa tuteekako essira wano mu Nyeebwa Enterprise Limited ebinyeebwa bye tukuba. Tetukuba binyeebwa bya white or that tukuba binyeebwa bimyufu. Kakati bituuse wano kiki ekitandikirwako? Bwe bituuka wano tubiteeka mu sitowa yaffe era tulina omuntu abikako mu sitowa abiteekayo n'abala ensawo eziyingiddewo n'anotinga wansi. Bwe biba bituuka wano ne tubijja mu sitowa tulina omukyala abironda lwa nsonga ebinyeebwa bijja nga si bironde. Mubamu amayinja mulimu kasasiro bina tumuyina omujjamu tusigaze empeke yokka gye tugenda okuba oba okusekula. Naye ate waliwo wendabidde ng'alina akantu akutenga lyanga ate akuŋŋunta ate okukuŋŋunta n'okulonda tebyawukana. Weewaawo kati awo kaba akutte ng'akekeya awo abajja bakuyita kukekeya. Aba anyeenya ng'akekeya. Mbadde manyi kukuŋŋunta. Nedda mukama kati awo aba ayangulibwa okugyamu amayinja ne kasasiro omulala ebinyeebwa ne bisigala mu mwaka akakuŋŋunta ako binyeebwa bye bisigalamu ebirungi. Ye product ennungi esigalamu. Bino ebiri wansi addamu n'abironda buto n'ajjamu amayinja. Juka kati bino ebiba bisigaddemu eba mpeke ennene nga mpeke ennungi. Era gye tukuba wano mu Nyeebwa Enterprise Limited. Bw'amala okubironda. Wamala okubironda awo nga tuvaayo tubimuggyako nga tubipima ku minzaani. Lwa nsonga buli kye tukuba tulina okupima tumanye kye tupimye kye tutaddemu ne kye tugenda okuggyamu. Bwe mwabadde mubigula mwapimye ku minzaani kati agenda okumala okulonda okuggyamu bye mutayagala kiro ziba tezisaze? Ziba zisala mukama wange lwa nsonga kiro z'amayinja ne kasasiro abaavuddemu. Kati ebyo byonna obigatta ku expense ziba already cost ziba zigenze. Tumala okupima ne tumanya kiro ze tugenda okusekula oba okukuba ne tuteeka mu machine. Kati mashini zaffe zino zirina genda mu kiro 3 tezirina situka kiro mmeka? 3. Ninga ndabe nankani bucket nnene weteekamu 5 tegagendamu? Gagendamu bati oba oyonoona. Buli kintu bakikola capacity kisobola okukola ki okusekula. Kati moto eno ekoma ku kiro 3. Kiro 3 ne tuziteekamu ne tuzikuba kiro 3 zino mala dakiika nga 15 webanga ebinyeebwa biki bikalu. Twewala nnyo gula ebinyeebwa ebibisi lwa nsonga ebinyeebwa ebibisi bisala bw'obiteeka mashini n'obisekula amazzi agavaamu gabyokya ne bisala nnyo. Oyinza okuba kiro nga 3 n'ofuna kiro nga 23. Bw'obikuba nga bikalu kuyinza ovako kiro nga 2 oba kiro 5. Yes, kivaayo bulungi. Yes, bwe tumala obikuba mashini yaffe ng'emaze obisekula tubiteeka mu baafu
etumanyi tufuna ewantu watuteeka webigenda owolera obulungi okwo okuwola kubiyamba ate twabikubye bikalu ate obijjamu ate era obyanike yes lwa nsonga biba bikyayokya mashini yaffe terina genda binyebwa product yaffe esemba ey'ebinyebwa ebinyige tebirina kubanga byokya birina okubanga bimaze okuwola bwobiteekamu nga bikyayokya tugenda kujja mu product ey'ebinyebwa ebinyige ebeeta butto tebigenda vaamu but wemala okuwola obulungi olina okiteeka mu kifo nga kiri clean abantu tebagenda birinnyamu oba enfuufu lwanso nga tuli mu katale kaffe era tufuna ekintu nga kiri raised ne tubiteekako owantu nga wayonjo ne tubyanika biyinza omala eddakiika nga kati kiro wano tuyinza okuba kiro nga ttani ng'emu oba olumu kiro nga 5 nga mubikubaano mu lunaku enda maaso yes tuyinza okuba ttani ng'emu kati ttani za kiro 100 yes oba olina ogireka ewole ddala bulungi bwemala okukola era olina okubanga ogikyusa obisayo eddakiika nga 5 oba 10 n'okyusaamu omukka gubeere nga gufulumamu womala nibaniko bisa mashini mpola mpola lwaki obizaayo mashini kati mbizaayo mashini nga twagala product yaffe y'ebinyebwa ebinyige kati mashini eba egenda epresa yeba esemba eba egenda kubinyiga bibeerenga ebinyige nga biteeka butto kungulu bive mu process ya powder ate bwe mbanga nabisoose guli ogwasoose nembiremezaamu nennemezaako tebikuba eba ebikuba bati oba oyino n'amasanyalazi lwansonga eddakiika zogenda okozesa nga okuba zigenda beera nnyingiko okusinga ono omutaasoose obyanikako kati bw'obizaamu bimala eddaka nga mmeka eddakiika ebeera ng'emu era byesinga omumala eddakiika entono eripress twagala eddakiika nga 15 eno eddakiika emu era obissaamu n'obinyiga ne bivaamu bwebivaamu ng'obissa mu baketi etukula obulungi kwogenda obitundira oba olumu tuyinza nga tulina order tubiteeka mu bukutiya tulina obukutiya akabeeramu akabeera munda tubiteekamu kiro nga 7 etuwa booda waffe n'abitwalako gye birina okugenda ng'omaze obijjamu ate bwe bati babitutte wano ki ekiba kiddako ate babitutte tubiteeka mu mabafu gaffe ku display ne tubiteeka mu lusozi yes tubikuba mu ngeri nga tebisobola yiika nga bigumu yes customer wabeere ng'avudde eri asobola okula amangu naganjagalawo ebiti yes tubiteeka ku display we bati yensonga lwaki tubitumbiiza customer wadde ng'ali wala nnyo asobola obbiraba yes mukama ate biri bye mwasoose okukuba ne mwanika waliwo ajja nga yayagala biri ku mutendera ogwo weewaawo era waliwo abajja nga bagamba nze saagala bino birimu butto lwansonga biyinzibuwaliza okunyiga jjuka ebinyewo oba ebiri mu butto oba obinyiga booti oli agamba saagala byakunyiga obudde wa bugenda nnyo njagala biri bya pawuda njewo buyiyi nfumbe kyagala ku mutima gwe era n'omuwa n'atwala yes wetwadde tutandika wayogeddeko ate ku bisekule kati ate mukyakwata ekinu nga mwina zino mashini webale nnyo okumuza kibuuzo ekyo waliwo bakasitoma abamu naddala bano abakaddekadde simanyi lwaki bo balemeramu kiri bagala kiri ekyo ekinu kye balabanga mu kyalo era bino abasinga bavubuka myaka ku myaka nga 3 bati myaka nga 4 5 6 bagala nnyo ebyekinu bye bamanyira era nabo twabakola ki twagala tetugenda basosola ffe tetusosola wano tukuba ebinyeebwa byonna tugenda basosola naffe tubeetaaga ne tusekula mu kinu ne tubipaakinga ne babitwala fyena babitwala ab'ebweru nga byakinu nga babitwala bweru babijja wano era kyoba olaba tuwanye ekitiibwa kye bayita packaging and branding we package them very well ne bigenda bulungi era mu nnyonyi nga tebituseeko damage yonna yes kakati mukulu ogambye nti ekintu kino mwagala kulabika nga bizinesi y'ebinyeebwa mugiwamba naye ekirowoozo ky'okuyingira mu binyeebwa mwakijjawa era mwatandika yes ekirowoozo kino twakitandika omwaka gumu emabega nze ne mukwano gwange oyo etukino ekyo ne tugamba tugenda gattako batya kulina eggwanga tuliganyulwemu naffe tuganyulwemu okutandika bizinensi eno lwansonga twali twagala ekintu ekigenda otugatta ffenna awamu tusobole okuwa abavubuka emirimu naffe mwennyini tukifunemu era kwe kutandika bizinensi eno twagenda nze mwennyini nenjiga sikiri y'okukuba ekyuma olazeewa waliwo mu tawuni eyo mukwano gwange gwe neebuuzaako era naŋŋamba nsobola okuyigiriza era naye yalina ekyuma era byebirozo gye twabijja eyo emikwano gye tuba nagyo gye bagikola bizinesi eyo yennyini nnyini era nanjigiriza okukuba ekyuma tekimala bbanga ddene
ndoza natwala omwezi gumu nenjiga okukuba ekyuma nenjiga ebisinga nabiyiga ntandise okukola. Yes, wetandika ekyo try tuka product yemu yokka, product y'ebinyeebwa ebinyige. Oluvannyuma ne mugenda nga mwongerako bakasitoma twandikola demand y'abakasitoma. Temuyinaawo ekipoli ky'abaana ku masomero nga tonnatuuka ku kipooli. Nandyagadde era ekirala okumanya olwo oyingidde mu binyeebwa ng'okusoma okumaze, wali okola mirimu mirala olaba nga tegikola olyoka ojje mu binyeebwa, kyajja kityawo? Yes, no, kyaliwo kiti. Ndi musajja asomye paka ku university, era sawa zino ndi ku university Makerere. Okyasoma? Nkyasoma University Makerere. Era nsomye nga wenkola. Nasalawo okukola evening, era wano nkola emisana rego nengenda nensoma. Osoma ki Makerere? Nkola leadership and governance. Ye mukama wange. Webale kukwasa. Ekitegeeza nti business eno yekuyambako okweyongerayo? Ye mukama wange. Business enyambako ne mukadde wange. Kakati nga mmwe naddala abalenzi abali e Makerere ku university mubamu ebyokwepanka ebyo, amalala g'ekivubuka, obalansinga otya amalala go ag'ekivubuka n'okujja mu katale? Yes, babale nnyo. Mukama yanyamba e Makerere abakufalinga evening abasinga baba bakola baba basajja bakulu. Mukama yanyamba ne nfuna course yabaddemu abasajja bakulu abanga idinze. Obutakola byavuko bakola oba biki okumenya amateeka bade banyamba ko they have mentored me very well. Badde na abasajja abadde myaka 5 myaka 4 nga nsoma nabo era nga bamentalinga Marvin kola boti. Waliwo ebiwale ebitiri biyita tokwatibwa nsonyi nga bikulengera oyingira akatale. Obo byemululako eri n'odduka. Nze sikola suulira nsonyi lwa nsonga omulimu gwange video zaffe zonna zonna tuziteeka ku mutimbagano ebinyeebwa ku ssomero mbadde emitunda era omulimu gwange tegunswaza wadde n'ebinyeebwa by'omu nsawo ebinyeebwa n'ebitabo netandika ottunda nenja mu kiraasi nina ekipooli nina ebinyeebwa mujje mupagire bya n'ebinyeebwa byange omulimu gwange tegunswaza lwa nsonga byenfunye byonna bivudde mu guno omulimu era nebyenduubira okufuna emaaso eyo bigenda va wano. Kirowoozo ki ky'oyinza okuwa abavubuka banna abali abeepanka? Yes, abavubuka kye mbagamba muve mu kwepanka, muve mu bulamu bw'okwematira, muve okunyooma emirimu. Nja bagamba kino ekintu, tulina mikwano gyange nsomye najjo oba n'abala bamaadde okusoma balina digiri zaabwe batayinza omugaa jangu tandika okukola wano n'agamba sagala kweddugaza bati nga ssente zafuna tono nnyo tesaana mubeezaawo bati gwe omulimu gwanyooma gye gwe gumpadde kinti kati. Kale mukama wange mweza ndyanze. Abatuwuliriza era abatulaba omwana omulenzi akugambye nti ye omulimu guno gwatwala ng'ekikulu era tegumuswaza. Mu kaseera kano nsaba mukkirize tuwummulemu katono nnyo ate tukomewo tulabe ku bikolebwa wano ebirala n'engeri gye babikolamu. Bakulisizaayo nnyo mu kuwummulamu okwo ate era mbeebaza okubanga mukyali naffe mu pulogulaamu eno Yiga Okukola. Tuli Kaleerwe wano akatale bakayise biva mu ntuuyo mwe twayingidde munda muno nga mulimu bakafulu b'okusekula ebinyeebwa era nga bo beeyita banyeebwa. Batubuulidde bingi, batubuulidde engeri ebinyeebwa ebinyige gye bikolebwamu naye ate mu kiseera kino ne batugamba nti ate waliwo ate ebyekipooli. Njagala ate omukyalo ono atubuulire byo ebyekipooli bibeera bitya. Nyabo nsanyusa okukulaba. Nange okusanga taata. Kamannya gaffe? Amannya yenze Nakiyaga Hanifa. Nakiyaga Hanifa ndi muzukulu wa Gabunga. Weddira Mamba. Weddira Mamba? Iye. Aha. Kakati omukulu asoosewo atunnyonnyodde engeri gye mukolamu ebinyeebwa ebinyige. Njagala otubuulire ate ebyekipooli bikolebwa bitya? Ebyekipooli ebyo prosesi yabyo mpanvu mukko. Then tusooka ntulondera ebinyeebwa byaffe ebirondo obulungi. Nebisooka kulondebwa. Bibeera bironde bulungi sebo. Ate nga mpeke yabyo neno mala making sure nti empeke ejjavaako akakutako okungulu. Ne tubitwala ku sigiri ne tubisiika. Bwe tubisiika tulina obisiika n'ebijja bulungi ng'ebyokulya olw'ensonga ekipooli ekyo abamu tebadda tekidibwamu kufumbibwa. Olumalo kikubanga kiwe. Obisiika ne bituuka okubanga bye bamegenya obumegenya. Yes. Ne bijja bulungi ne kitute eddakiika mmeka oba osinziira ku muliro oguli? Kisinziira ku kikyo oyagala okusiika nti njagala siika binyeebwa bya kipooli.
obisiika ne bijja kati okujja kweyo togenda bigeraageranya nti bijja eddakiika 5 olw'ensonga nti gwa abikonnoga kati kino kyensiise kimala n'obijjako n'obyanika bulungi nnyo mu kusiika wano wenkyayagala muliro gwa bbubbubbu muliro gwa kimpowooze muliro kikaaki binye ebyo tubisiika ku muliro omusaamusaamu ntonolanga nga gususa obungi n'oteekako evvu wansi bireme kusiriira yesebo otyo netumaliriza netubyanika nebiwola netufuna akabaawo kaffe netubikuta nebakakutako okungulu lwaki akakuta mukajjako bagamba akakuta kalina ekiriisa naye ebiseera ebisinga obeera nga obikubye biriko akakuta ako abantu abasinga tebagala biriko kakuta pozi ngaolinga akoze oda ye nga y'omuntu naye nga bino bakakuta birabike bulungi n'okuwooma kwabe biba n'okuwooma yesebo bw'omala okugyako akakuta n'obiwola bulungi nondamu ebisiridde bitavuddeko bulungi kakuta n'obyondamu mpolampola then tugenda ku mashiini kati ebinyeebwa tubyawulamu kumene tukubanga birimu entungo simusimu ebyo tubipoleera nga byanjawulo birina kalazi ez'enjawulo tulinawo ekya brown mukko tulinawo ekya yero ennyo tulinawo ekiddugavu mukko kati kisinza ku kye tutaddemu ekifuula kalazi ezikubeera ez'enjawulo ekiddugavu kibaamu ki ebeera ntungo yokka plain kati tulio kiri ekya brown mukko ekyo kyo kibeera binyeebwa na ntungo naye kati nekya yero yebeera ebinyeebwa byokka nga tebiri mu kirala kyona kigatiddwamu yesebo genda mu maaso otubuli kati netumaliriza obikuba netumaliriza bunnyo obikuba nga bigonze netutandika obipanga netuleketera mutinizi ez'enjawulo tulinawo emikebe mashiini eno kigitwalira bbanga ky'okubikuba bigonde naawe okakase era omanya otani kati biyidde olabira kigitwalira eddakiika wakati 15 paka 25 nekisinza ku bungi kiwowotere kuba mashiini etandikira ku kilo 5 okoma ku 15 tegeeza oteekamu kilo entono byanguwa okugonda tegeeza ti obudde tugenda bugenda nti tubanye eddakiika kilo 5 ziba eddakiika 15 tegeeza oteekamu kilo 15 tugatwala eddakiika nga 35 nti okulabakabo nti bigonze bitandika okufulumya omukka omungi waggulu n'akawobo kawulira nga biwunya bulungi yesebo olwo nembijjamu netubijjamu netubiteeka mu kabaketi netubiyisamu komawo nebifulumyamuko eri ebugu bere kusiriira ye nemala okuwa netutandika obipaka nga tubiteeka mutinizi ez'enjawulo kati mu kuteeka mu bikebe ebyo obungi bw'oteeka mu kikebe obala jjiiko mmeka z'osenye n'oyiwamu oba ekikebe we kikoma nedda ssebo tukolera ku minzaani batumanya nti kino ekikebe kigendamu kilo namba netuddira ekkiro eyo netugiteeka mu kikebe netugatako n'obuzito bw'ekikebe olwekyo kiba nti wetupakinga omukebe omunene tuteekamu gulamuzi 10 mu 100 olw'ensonga nti omukebe guno n'ekisaanikira kyagwo guyisibwa gulamuzi 100 nga tugatako n'eri kilo emu tuwa omuntu ekintu kyenyinyingi tuga nti eri kilo emu nga n'obuzito bw'ekintu kyetutaddemu tububaliddeko yesebo naye ate okupima wano minzaani ndabye etunuulidde ensi naye nga gwe wali ndaba ate opima ogirengera otya nga ate etunudde eno minzaani eza digito zirina sides 2 eyina eno gasoma gy'obeera nange apima gyembeera ndaba nti tufuna ekintu kyekimwe eraga side ne side nti gwe bwena tunuulira eno gy'oli nange nentunuulira gyembeera mpimira sebo tolina ngeri okakwatamu ngeno gyendi kabala kirala neeri kabala kirala ode tosobola kati tolina ngeri gyogenda gikwatamu nga ode tomanyi nange ki gye bagikola bagireeta olwedde eri bwetyo yesebo nemupakinga kakati njagala kumanya baani abeetaaga ekintu ekyo be mukikolera oba mukola bukozi ne mulinda mulimu betukolera kati almost kaleerwe yonna fe abagiwa pinate nti mulimu abajja abasinga tubikolera ku orders weraga mpakingirayo tins eza grams 6 eza grams 4 mpakingirayo tins bweziti then ozikuwa nozimutwalira ku maduuka waliwo supermarket wakaleero tuli supermarket waliwo ntonotono era neze ntonotono zirimu kere ekyo ekipoli kyaffe yesebo kati gwe wajja otya mu business nze after school nga sina kyakukola after school nali sina kyakukola kati nga ndi waka ndi muvaaka yatugambye ali ku university gwe wali oli mu budde ki obukujjera tamna ali ku senior 6 leave nga sina kyakukola naye kati nkole ki
ne wabeera wandeeta mu katale naye ajja tugende katale otandika okukola mpola mpola nenzija ntandika okukola kakati ekintu kino mukikola bizinesi egenze waggulu munakikola babiri mwekka bwe muti ne mukigusa oba mulinayo abalala bemutendeka kati essaawa zino tulina betutendeka lwakubanga bamu temasanze kala nga manyi tusoma wetunoonya ssente yalo n'ababaddeko mu holiday nga babeerawoko ne holiday wegako ne badde okusomero ne basoma kati tulina abaana babiri obwedda bo babeera mu holidays nti kati tuza nawo n'amala okusoma odde mulimu guba waagenda otandikira weeguli nti Uganda yakunoonya mirimu taki ate wananoonya mulimu nti eri mu ofisi yago ninoonya omulimu twabula olumaliriza okusoma era ajja kujja ntandika okukola ffenna yesebo mulinawo bemukozesa abaliwo ku lwammwe nti bwe muba temukoze nabo tebajja kufuna ssente yesebo we bali nga bameka tulinawo basatu iye kakati njagala gwe kumbuulira nga gwe mu bbanga lino olina kyofunyeemu ekikulaga nti ojja kubeera mu mulimu guno bingi nnyo like ekisookera ddala nti wekwali mu kutandika twatandika ne mashini emu kasayo tulina mashini 3 ate nga tulina n'endala 3 ensasuleko tulina esiika negenda kati nga tebugera kuddamu sikisa sigiri nti ensonga dimandi nene nate bwe tukaba tusobola siika kilo 10 olunaku katuga tulina ekyuma kitwasasula ekisiika ebinyeebwa ekyo kyo kiri mu kkubo kijja then tulinawo n'ekiwoza kati nga okwanikawo kitwalamuko obudde nti ssaawa 3 ku 4 olubikuba tubiteekamu muli eri mu ddakiika 2 ku 25 ng'ebyo bivudde otegeeza dimandi nayo n'abeera nnene etya tujja sobola okontrolinga dimandi eyo mu budde obutono byonna mubirowooza bikolera mu katale muno oba mulinako gye musuubira ti gye mujja obiteeka ettaka lye twakagula eriri awo ku Gayaza Road nete liwadde likyali tono kineesubiri okugaziwa nti wakyaliwo space y'okugaziwa then tubadde twagala okuteeka abawala abato abalinga gwe bakaluubirirwa okujja mu katale nga muno bamanyi okugamba ebigambo mu katale mubamu abakazi abakulu baloga ate emirimu emirifananga gino tetugyagala bubaka ki bwowa abavubuka bano naddala abawala ekisookera ddala ebigambo yesi bibaawo naffe singa byatulemesa dda ne kumanya kiki oyagala mu nsi muneemu okusinga okubeera ewaka n'okulinda bakuwe ati ojja n'okola kuba mulimu olinagamba nze nakoze enjala zange zabitwale naye ate nkwata atya mu binyeebwa nnonde naye nga yesi enjala nnungi okubeera nazo lesi za makulu nnyo nti tuli myaka ginoonya bulamu businga kakati agizo wano ayagala okutuuka we muli abalabye ku BBS abatuukako atya oba ennamba y'essimu mu bufunze then otuuka katale kabiva muntu yo just katono nnyo nga wakayingira buti mu kikubo ekigenda biva muntu yo wetusangibwa ssebo enamba z'essimu ezizo 70 35 69 087 ya Airtel nzagikwata then tulinawo n'endala ezizo 761 30 42 then 66 ya MTN omwami oyo yagikwata ssebo tuba tumaze obbatuukako yesebo tweyanziza naffe tweyanza nyo tweyanza ebyesebo ebirungi biggwa byokya ebyaleero bwebityo ebibadde ennamba y'essimu bagibawadde naye nga nze Mukasa Nabe njagala nkome wano olwaleero era nga mbagamba nti mwebale kuba balabye abalungi munnange Alex Basingo yabadde ku ludda olwa kamera ffena ne tugamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.